byatandika beeyuza emiguwa ne Lutalo. Fik Fameica n'akaaba mukaawo ne Lutalo wakava mu show naye nze kati ndenze show yange ate ntaneko show nekisajja gwe. Lutalo n'amugamba bannaye buli omu alina abawagizi bali totally different. You know, the areas in which we've put our shows are totally different. Oli cricket oval, you need almost anybody that can be around. Ndiku Serena, this time around, ngenda kwawulamuko njagala abantu who can afford emitwalo 15 okudda waggulu. So ideally, cricket oval you can still feed it. Ne bwemba nina akantu. Twa Serena yeetaaga abantu 10. Actually, 15 ndowooza. Over 15. You know, ate cricket oval weetaaga mutwalo gumu kitundu. So toyo okungamba nti abantu 15 abajja ku Serena bajja kulemesa. So Fik Fameica, I think, understood it, and yeah, they never tegeragana. And this is what I like, by the way. Industry, we should be with that solidarity. Tuberewamu, oneness. Kale, Lutalo amulanze, naye nalanga Lutalo. Unity, this is beautiful. Kasoka tulabe clip eno, ate mugende mubawagire. Omukulu amazina n'abankana bulijjo sebo tonfuna enaku z'omwezi nga 26 Lugogo bayita 27 tugende ku Serena twegweko kigenda kubeera mu maaso ready no love bwetuve Lugogo after Lugogo tugenda Mitiana Portpoto Fik Fameica Mitiana ngenda kubeera nange kuwerekere bana be Mitiana kyakabiri nyizo soka nempitako ku Serena nesoka nenkyankalanyamu kaawo 27. There you go. Now,